Bebe Cool ye musajja asobola okera ku macha n'akunyiga epesa n'akuchenga n'akujonkera n'akuteekamu akantu. Bebe Cool yagamba mbuya asobola okuforcinga time y'omuntu okuggwako nga tennatuusa. Kyogamba atasobola forcinga time ya mutabani we kubaako wadde nga tennatuuka. Bebe Cool asobola okugamba nsobola okukulemesa endongo lwansonga alina ki? Alina ttooka, alina ssente. Ku MRLife kwe tuli oba ku Bitani Club Bongo Life kwe tuli gwe mwana Katonda ali atugoberera wasiibye otyo obulamu mugamba kikatonda kuumya ki akwagadde atya bitambula bitya bwakedde butya weewaawo awo osinziira nno okutulaba ffenno tubawo nnyo ekitiibwa kubanga amafuta agatufuga we gasinziirira bwe bw'otuula awo n'otuuninga ffenno tuba tufuna amafuta agatuvuga natokomawo gy'oli nate gwe mukama waffe tukuwanya ekitiibwa era nno mu bigambo ebitali bingi awo njagala okusinziira ngambe nti mukama akuwa omukisa webale kulilayikinga kubikomentingako bisubscribingako nakubyagazisa balala kikulu nnyo era nno kyankizo nnyo gye tuli webale kuba lunyiriri lupya mu bulamu bwaffe era webale kuba maanyi mapya mu biwawaatiro byaffe nga tuli naawe nze nsubira tujja kubuuka ng'empungu tuli tumbira mu bbanga era tulitambula amawanga ne waggulu wa byonna tulisomesa ensi. Komyewo ne muganda wange nze amanya bampita Bitani Club Bongo balwima Sam muganda wange ono bamuyita Jingo Shonga bulijjo ow'emmonda asimula emmonda oba akyejjako ekyo byonna mbikola ate ennaku zino kati ntemesa butemesa sirina budde sirina biseera sikyakwana nze ntemesa butemesa balira Mukama Katonda abaagala nnyo mwenna bali eyo mwekumire nnyo mu Mukama kubanga ndowooza mulaba ebifa mu ggwanga abantu bafa naye weebaze Mukama okubanga oli mulamu tosooka kaabira nnyo ssente tosooka kaabira nnyo bugagga bula sooka weebaze Mukama okumanga oliki oli mulamu nsanyusa nnyo okuba muganda wange weewaawo oli fresh ndi fresh nga bulijjo wayo oli fresh n'akasaati ng'enjo kafunyizzaako n'okateeka eno anti bino byabanene tomanyi tuli mu kivulu kya Palaso kye tugendamu byabanene sanyu festival Palaso ne leero bagenze ku press conference Palaso okulamusiza nnyo muganda wange twagala nnyo abantu bafune abantu mujjule ku kivulu kya Palaso kasooke mukubire kalango bagambe kigenda kubeera wa Andrea yankwagala nnyo muganda wange ndabirira nnyo bulungi ku hotel Andrea yatukwagala nnyo baaba muganda ali wano Makinde kyali waffe wakabinnya abeera luwafu gyasibuka alright ne mulongo waswa mwena mbagala nnyo bakyali bange muzeeyi byalugaba mwebale kutubeererawo benna muli bakabi muzeeyi byalugaba mugagga wange nkulamusiza ssebo gy'oli bakugambe nti Jingo kyakutumira alright tugenda mu sanyu festival Palaso yatumbidde eddaali lugogo bali ku press conference badde wakubeera onera okuba kati ate nina okubeera nga ndaba ne la Bongo okunyonyola bannayuganda n'ensi yonna yonna kyekigenda mu maaso mu nsi amina naye nkuwadde akadde lwansonga nawe oli musajja wamaanyi nnyo ate bino tugenda okwasaganya ebigogo na bino bye bimu nga ffenna kitimba bwategeeri naawe tegeeno naye nga Palaso tumulabe nnyo tugenda mu show ye naku z'omwezi 17 tumulabe bannange sanyu banene byabanene Palaso omwagala nnyo kamiliyoni mwenna bagenda kubaayo mujje mulabe Palaso kyali wange nnyo munnayuganda munnaffe yali mu America n'afuna ebizibu kati yasazeewo okuba endongo mujje mugiwagire bamuyozeyoze ate Katikkiro Ssaabasajja Kabaka mwenna abaagala Obuganda mujje muwagire Palaso bayagala nnyo Kabaka watuukya nagaba ajja nnyimbiremu wadde nga kiri yatulimba oli yasaasanya amafu teyagasaasanya bavudde ne babijungulula nanti kyolina okumanya bakuyita ssa ate buli omu asobola okuyitibwa ssa ng'okimanyi tuno ffe gye tubeera batuwa ebitiibwa nze bampita munene bampita Katikkiro bampita komanda bampita kingi ow'ekitiibwa muzeeyi amanya batuyita mangi kale nze nsuubira ekitiibwa tebakirya ekitiibwa kubanga olikirya ekitiibwa tebakirya weewakasa nti ekitiibwa kyamaanyi tukeera ku makya oyite Kabaka wa Buganda kale anti sobola kuba Kabaka wa Buganda kubanga Kabaka mulonde ngera bolaba papa ekitiibwa kiralamu kati olaba nga papa ebagenda omulonda kitiibwa kyamaanyi nekyo olina omumanya nti ate nze ekitiibwa tekiriko yadde ettaka oba mmotoka sikimatira kale keera ku makya oyite papa sisobola kweyita papa kubanga nange nze bampita papa ekyo kyolina okumanya kiri kimu wetondereko kyaliwo yabuzaabuza eggwanga Palaso sirina nsonga lwaki mwetonderaku kubanga kyolina omumanya ati wulira Katikkiro kankubuuze Katikkiro tumuwa ekitiibwa naye lwaki ye alumba industry yaffe Katikkiro tumuwa ekitiibwa nga muzeeyi waffe nga bwagaye mwanyi terimba kyenjagala obudde bwabaawa abantu bannayuganda ne mu nsi yonna ebbanga lyawadde mwanyi terimba njagala awe ne ku baana abawala bayiga obufumbo
bayiga okutakuba basajja migongo bave mu sawuna ne massage obufumbo gye bwabuza babatemesa butemesa ebintu bikyankalanye mu ggwanga kyekiriwo batuwola buwozi ennaku zino obwavu bungi abantu batuwola abakazi bawola buwozi Katikkiro bule ku baana abawala Katikkiro abule ku baana abawala awo tojjaawo Katikkiro abule ku baana abawala bayiga okufumbirwa bawola kibyoga bikuswaza ennyama ensava gye batemesa kabirizi embirizi akafuba kagongo batemesa butemesa ennaku zino abaana bate bava mu zisawuna massage be bakola kati obufumbo bwazze mu sawuna na massage kyekiriwo Katikkiro oliliddawa where are you bulira abaana bala badde mu kisenge badde mu bufumbo baleme tukuba migongo mbw abaavu oli mwavu kyoka abaavu tebazaala ffe mama baffe bakula ku mirembe nga tebalina ssente nete tetuliiwo Katikkiro sewa nkulamusiza nnyo muzeeyi gy'oli ennaku zino nga gy'otambuza enjiri y'omwanyi terimba njagala otambuze n'enjiri y'abaana abawala bayiga okufumbirwa basenga bagambe bayigirize abaana n'okukyaba enku simanyi nnaku zino abantu kiki baliko abaana abawala tebakyala kuyingira mu kisenge mbu nk'oyo obufumbo bwakera ku makya ne bamukuba embaga olukuba embaga ng'akussaako misango nga bakukakkana nga bakussaako misango kakkana twawukane ayagala byabugagga ebyobugagga bifuuse ebyobugagga mujja bireka olaba n'omusajja wuli Mukama Katonda amuwa mu kimuno eky'emirembe guno omusajja wuli yafudde muganda wange Mukama amuwa kimuno eky'emirembe mutabani wa Sudiru tumukungubagira era kitalo nnyo ekyabaddewo kyolina omumanya nti ebintu biggwawo tebibaawo naye abaana abala muyiga obufumbo ekyase omukulu butafumbirwa kyangezaako okugamba nti n'abaana abala bagujjo balina nnyo ebyobugagga n'ebyobugagga osobola obbirekawo oba osobola obbisangawo naye n'obufumbo bukulu nnyo bannange singa anti nkuleetedde kyentegeeza nti abadde musajja mugagga naye yasiseemu osobola osikamu bano obaawo okitegedde kwega kyengezaako okulaba abaana abawala baagala nnyo ssente balemereddwa okugenda mu kisenge ekisenge kyekireeta singa tetwali mu kisenge singa bazayi baffe tebali mu kisenge tewandibadde olabbo ngu sandibaddewo kyentegeeza Katikkiro njala nnyo asimba essira ku nsonga eyo Ssaabasajja Kabaka yamusiima n'amuwa obwa Katikkiro so sebo nkulamusiza nnyo Mukama wange sikuvudde gy'oli naye njagala obuulira abaana abawala badde mu kisenge kintu kikulu nnyo ennyo tubeere nga tusobola eggwanga lyaffe okweyongerako abantu abangi n'okufuna abakulembeze abapya mbadde nsabanga naye bonnungamiza ne Katikkiro bwomulungamiza nange nkulungama nze mbadde nsuubira nti Katikkiro nga bw'ali ow'omugaso nnyo mu mwanyi terimba era bw'ali ow'omugaso ennyo mu kulambulula ebifa ku bitiibwa ebiva embuga ngolemedde nnyo ku kyekitiibwa ekyekitiibwa kireke anti ekigguse muganda epalaso muleke ekitiibwa aba bakyewadde ye nga ye asobola okukyewa nange nsobola okukyewa muleke buli muntu asobola okwetuma kuba kati waliwo ne General Kaspat naye yali ayingidde amagye newabeereyo gundi tolaba ne gundi ne pengepenge muganda emutumidde ennaku zino yafunye empisa pengepenge nkulamusiza nnyo muganda ewebale okuba na mpisa era kati goli boyi wange tokyali wange pengepenge omanyi yafunye empisa yageze olaba nga bamulumba amasanyalaze manyi amasanyalaze muno gayinza okunjokya sajja balina zitransformer ate kati nze natusolide tuyinza okusparkinga nkulamusiza nnyo pengepenge nkwagala nnyo ddamu nsuddiye sirina buzibu naawe alright olikyaliwo abantu abali complicated ennyo naye kinawe ekikufuula ow'amaanyi kubanga si kyankwanda olinga muntu ali complicated ng'oli munafu mbadde nsaba tuddekoko wano Mr. Bebe Cool big size bawazuwena legendary Rasta Commander Bebe Cool Rasta bonna Rasta Commander big size kale oyo munene omulabe edduka Bebe Cool yavayo na confusing abantu naye wera nga ye bw'alina enge era n'agyeyagaliramu enge omuntu alina enge ye muntu alemesa nebyatagenda kufunamu n'agamba kino kankiremese tekijja kubaawo nze alina okuba nga nzeka bate balina kuseka ettima yavayo n'alyewaniramu era neyeyagalira mu causing damages mu music industry nga ayita mu bannabitono batwala mu depression nga afutyanka ennyimba zaabwe zireme kuzannyibwa era n'agamba kyakikoledde ebbanga ddene nnyo akyeyagaliramu era n'aseka tudde wano bwe nakiwadde nnyo time nakizudde nti Bebe Cool yali mufere mulimba byali ayogera byali bya bulimba era alina kyayisaawo kyeyali tulina kiwa bwi time okukimanya kubanga Bebe Cool alina mutabani w'omuyimbi mutabani wa Bebe Cool omuyimbi bw'abanga Bebe Cool agamba nti kituufu alina amaanyi agakola omuyimbi n'agamulemesa lwaki tayamba mutabani we omuyimbi n'ayimba kale nsanyusa nnyo okuwula ebigambo byo
n'ensonga ya Bebe Cool mpozi nga sibadde mu ggwanga sisuubira nti Bebe Cool asobola okwogera bw'atyo. Waavuddemuko mu ggwanga tobuzaabuza bantu. Nze ntambulamu. Obadde mu nsi ki? Ntambulamu ne bwe ngenda wali Arua masitambuddemu nze mba siriiwo mu Kampala. Oba ofulumye eggwanga? Ne bwe ngenda wali Arua mba nfulumye Kampala nsobola ofuluma Kampala mu ne mubyogere Kampala nga tebiri Arua. Kati mu weeks bbiri emabega obaddewa? Mbaddemu muno naye sisuubira nti Bebe Cool asobola okwogera bw'atyo ku kitiibwa kye. Bebe Cool muwanya ekitiibwa ate musajja father musajja w'amaanyi. Bebe Cool nze ebbanga lye mbadde naye nze nina credit gye muwa nga Bebe Cool. Omwami oyo muyimbi munnange lwakuba kati ennaku zino alina emirimu gyaddukanya era nkulamusiza mugaana gy'oli ono nakusaba Mukama akubeereremu Allah akusaasire byonna by'okola bibeere biyitemu. Bebe Cool suubira nti asobola okwogera bw'atyo kuba Bebe Cool ye musajja omuyimbi ayagaliza bayimbi banne batya. Bw'okera ku makya ng'olina ekizibu asobola okukuyamba. Bebe Cool njala okere ku makya omukubira esimu omugaye nina ekizibu bw'atakuyambe nze bampita Jingo Show nze yali annyambyeko mayi kati omutwe nga yali akuyambeko tosobola mwogera kibi. Bebe Cool yali annyambyeko mu buzibu. Bebe Cool ye musajja asobola okera ku makya n'akunyiga epeesa n'akucenga n'akujonkera n'akuteekamu akantu n'akuba ettooke. Bebe Cool atalina buzibu era Bebe Cool nze wano ye musajja gwe mmanyi asinga okugaba. Jingo Show nze Bebe Cool yali ampaddeko kituufu yakuwa naye n'abalala yabawa ne charities azikola. Sagala genda mu nsonga waki yakuwa. Bebe Cool yakuwa kubanga mwayina oba mwende waawo mwayina projects zammwe ez'okunoonya obululu yali alina okukuwa kuba wali okola. Tuli mu kya mutima mulala kiri eky'omutima mulala yali alina okukuwa kuba mwali mukola munoonya akalulu. Kati Bebe Cool mwali ba movement nga munoonyeza President Museveni akalulu yali alina okukuwa kuba Bebe Cool kyolina okumanya kiri kimu. Ne tuli wano ati mpula music industry eri bweti negoza dda kubira engoma n'okola ki ate omusawo teyeeganga. Kati Bebe Cool aba tasobodde kusikayo mutabani we ekyo si nsonga lwa nsonga nze nabatabani bange nina bakwano bange nina baganda bange nsobola okuba nga nze Jingo Show manyi okuyimba naye nga bo tebasobodde kuyimba oba nga ne time tennaba kutuuka asobola amanyi okuyimba ne time ye batennaba kutuuka. Time etya? Time omuntu asobola mupampingamu akasendo osobola omupika n'omusa ku buli wamu naye nga time tennaba kutuuka olwo kye bayita time etuuka. Kati wano bayimbi bangi nnyo abadde King Saa abadde nga akuba endongo okumala ebbanga essaawa zino yaliwo ngezako okulaga nti n'abayimbi babadde bangi. Chameleone abadde oba kuba Chameleone yetavaawo Bebe Cool tebavaawo manyi n'abayimbi benjala okuba bali basatu Bebe Cool nambemu Chameleone Bobi Wine abo abayimbi tebavaawo. Bobi Wine naye muwa ekitiibwa kye nga Bobi Wine lwakuba kati yagenda mu byabufuzi. Ate Bebe Cool tali byabufuzi. Ate Bebe Cool gwali omulala yeesimbye ku kifo kye. Bebe Cool muyimbi okuba byabufuzi ekyeza kuwesimba ku kifo kyonna. Buli muntu abirimu naffe tubirimu nawe obirimu lwa nsonga lwanga litambuliramu lirimu ebyobufuzi tugenda mu kalulu buli muntu alina okulwanirira ki pate ye. Tudde wano esebo Bebe Cool yagamba mbuye asobola okuforcinga time y'omuntu okuggwako nga tennatuusa. Kyogamba atasobola forcinga time ya mutabani we kubaako wadde nga tennatuuka. Anti kati kankugamba ekigambo kiri kimu bwe kito nonsonyi okwogera kino. Kati nze bwe nalinga nnyimba ne Bobi Wine yalina sente zisinga ezange nga buli wenteeka bbaana naye n'ateeka bbaana opposite ng'ezange azikuulayo ebipapula byange wembitimba biposta ng'ebyange abijjayo omanyi kwe kyavanga yalina ttooke nze nga siina kitooke. Kati Bebe Cool asobola okugamba nsobola okukulemesa endongo lwa nsonga alina ki alina ttooke alina ssente. Bebe Cool mu basajja abagagga wano mu bayimbi musajja mugagga nnyo alina buli kimu bye bayogeranga simanyi biki omala lwaki yayimba nti tomalira budde takyalina budde bweyogera ku Bebe Cool is a rich man very rich. Akyengeza kugamba nti kiri bwe kiti nti ogambe nti tayimu y'omuntu bweba tennaba kutuuka azine okutasobola mujjayo oba okupampinga omuyimbi. Nkikuddiremu yeewaanidde mu kuzikiza omuntu n'akozesa obuvunaanyizibwa bw'alina byaplantize music industry amaanyi ge ne brand ye n'akujja ku chart. Asobola okujjayo ku chart lwa nsonga alina ssente. Ekirala n'ebigambo bennyininyini byannyonnyola abantu asobola. Bebe Cool bw'oba toyinamu ssente bw'oba olinamu ssente ayinza obutakujjayo n'oba toyina ssente akujjayo. Kyembadde nkulaga ekya Bobi Wine nti nze nagezanga okulwana nga atanwanyisa lwaki sayina ssente zisinga za Bobi Wine okitwera nakati essaawa zino Bobi Wine alina ssente zisinga ezange neffena tuli balamu kuba obulamu bwe bugagga. Kyengeza okugamba tetubissaamu ntondo. Bebe Cool asobola okujjayo baba alina ssente wabula asobola okupampinga omuntu ng'alina ssente n'atasobola mutuusa w'alina kugenda lwa nsonga time ye batennaba kutuuka. Kati Bebe Cool wa mutabani we tannaba kubanga time ye etuuseyo okubanga
akola kye bayita with as in breakthrough time ojja kutuuka kuba naye muyimbi w'amaanyi kuba no kyolina omanya abayimbi bangi nnyo n'aboogera obwogezi b'amaanyi mulimu n'aboogera ne Basudde yayogeranga boogezi naye nga Basudde nabbi mu amaanyi ng'ayimba naawe n'otya kuba yayimba n'agamba nti ate omukazi ataawenyere n'ayimba ekyali mu ssabo mukyala Mugerwa yayimba ennyimba muganda wange kuba yayimba n'agamba omuntu ataawenyere okuwenyera oba kitegeeza nti ne waba alina gy'ava era atambula bulungi tosobola kumanya nti wazaki ensonga bava zikwasaganya abategedde babitegedde abanyize njagala mujjako ddata wammwe temunyiiga nze njogera mu mazima la bongo ekindeesa wano kwogera so si kusirika kale mbuuza mukama wange ekirala Bebe Cool process gyayitamu ey'okulemesa omuntu okuba star eba process ki Bebe Cool ng'omulemedde lwaki tomuvaako oli big size nga bwe twogedde ku nsonga ziri eza paraso topics tugiguse tunekisigala tuli bakiwuggo bwe nti njagala mpe process gyayitamu era lwaki aba akulumba kitegeeza naawe olina ebintu kakiringanga kera ku maca Katikkiro omulaba yagenda n'ayimba ku bavubuka abawemula abayimbi bannange muyimbi Katikkiro anti ngezako kulaga kati Katikkiro akyalumba yayogera yagenda kati fe tuli mu lulimi lwa kiyayi yalumba tukuyita kulumba okulumba kutegeeza okwogera yagenda n'ayogera ku bayimbi ne si muyimbi kakyengetegeeza Bebe Cool wabakedde ku maca n'ayogera ku muyimbi bw'alaba nga industry tetambudde bulungi abantu batatambudde bulungi asobola okwogera omuntu ng'akyama bw'aba alesa amala n'amumenyaamenya kankuyambeko jingo Bebe Cool okumenyaamenya omuntu alesa amalala kitegeeza nti bwe nsanga DJ Jingo Show n'asonyiwa oli muyimbi naye tuweeko example nensanga DJ Metanikira Bongo nga Dani omuyimbi alesa amalala alina akayimba ke nkwata mu nsawo ne mugamba omanyi DJ Metanikira Bongo mbadde njagala kayimba ka Dani kano toddamu kukazannya kwata ekyemisana Dani yalina amalala yanyiizizza tetujja kumusobola music industry siwe kiri akozesa sente ze okulemesa nzo omuyimbi Dani okubaawo ng'ayita mu kuwaayo kitegeera tutambula ayita mu sente azanyisa sente ne connection nakufunira omulimu ku MR Live bwe nakufunira omulimu ku MR Live kana nange kaseera nange onyamba okunwanira entalo Jingo Show engeri gyekinjiza yakufunira omulimu ku MR Live mbadde saakaloddemu kuba kayimba ka Metanikira Bongo je muzeeyi weewaawo mukawairo keekamu bwe kiba nga Bebe Cool ddala kituufu asobola okukikola nga baite yejubisa bwejubisa lwaki takozesa tekiniki yemu okupampinga mutabani we nakufunira omulimu ku MR Live mbadde nsaba buli kanaku okuba oluyimba lwa mutabani wange ng'akasiimu nange kakati nze kanjogere bwe nti nze okusinzira ntambudde ne Bebe Cool kuba mmaze kati emyaka gigendanga mu 10 Bebe Cool ntambudde naye ebbanga ddene ekintu kyoyogadde sisuubira nti kituufu ekyakinga yakyeyogerera anti yakyogera asobola okuba n'ensonga ze nga naye alina ensonga ze nga bwe walabye gundi Mathias Mpuuga ne Bobi Gundi Kyagulanyi balina ensonga zaabwe ez'omunda ne babitandisa obyanika mu bantu nabasobola okuba nga balina ensonga zaabwe omanyi ezzolo yalingi basobola okuba n'ensonga kati kyetegeeza Bebe Cool musobola mukugirako ne nganti alina omutima omubi kuba nze tampisanga obubi bw'aba nga akikola si kintu kituufu n'akamu era muganda nga oba okikola kyesisuubira si kintu kituufu kyayogedde nga labongo bw'oyogedde sisuubira nti ekintu ekisobola okuba ekituufu wabula kiba kituufu muganda nga si kintu kituufu rasita naye nga rasita kubanga lemmaze nesisuubira nti asobola okukola ekintu bwe kituufu kubanga twalabye omuyimbi Rain tulaba Denzo n'abayimbi abalanga bagamba ne bannamawulire abasinga bagamba ne ku nnyimba za Rema zennyini omukulu yakubanga essimu naga ati oluyimba lwa Rema temuluzannya nnyo n'abayito nyamba ne Mesa Music ba Denzo nga bakukuluma kakati mu mbeera yemu tukiveeko kiri music no nkitegedde kakati mu mbeera yemu bw'abanga ddala omusajja ono yali talina kyayisaawo omanyi kati okwekengera kungi kubanga tugenda mu kaseera kazibu kati kakutaka sente abantu bakola nnyo amawulire okubako ne bayisaawo bwe neebuuliza bw'oba osobola okulemesa Rema okuba oluyimba lwe ku TV futwa tosobola kukozesa maanyi ge gamu n'oyambako mutabani wo avundira mu galale okutunda era obwedda neebuuza bantu kyaba badde bakyogera Rain ne Denzo ne Eito ne bannamawulire abamu bagamba Rema n'abantu bangi kati kanjogere bwe nti wina ayiika kati kanjogere bwe nti twogere bwe tuti nze olaba ebbanga lye mbadde mu nsi
osobola okwera ku machango ina abantu botambula nabo nembera nga temukyasobola kulima Kambugu ebyo ebintu sibya tebisokedwa Bebekulu tweme criticizing nnyo Bebekulu Rema yali mu Gargamel Denzo yali mu Gargamel Eighton ne Rain bali muki abo nabona kati ekisinga kunsesera abana Uganda bali eyo tebabaddamu babuzabuza bali batabani be bawalabe Bebekulu aba balinako obusungu bacenga aba balina ensonga zaabwe bonga bozaabwe bajja zeemalira bayidde bongo bada simanyi lwaki otumalira n'obudde Bebekulu nedda abo bantu babula balina kukera ku machane bagamba nti father bebamu kwabo benkuwadde ne waliwo abatabaddeko mu Gargamel nga bagamba omusajja Rasta kaliya yange yagimenya amenya yagirya andi kati kanjogereze bwe nti kamba wa magezi baganda bangabo bayogeddeko nga bali bayimbibe bagende bugenzi bakere ku machaba mugambe muganda waffe mukulu waffe tusonyiwe tukwatagane buto kintu kikulu nnyo ekyo mugambe kimu Bebekulu taata big size Rema njagala ogenda omugambe Bebekulu gwe yandeeta Rain gwe Bebekulu genda omugambe mukama muganda nsaba nsonyiwe kuba oyo mukulu waffe Jesu kwetonda bwetonzi very period naye bantu be era bantu be lata tusabe bana Uganda sagala mu criticize Bebekulu bantu be ekitegeeza luno omuziki wange Bebekulu amuganyo zaabwe za munda bo bagende begayirira betondere Bebekulu naye n'ensonga ze naye alina obulumi bwe nga omusajja eyajjayo abantu abo kuba tewali abamanyi n'abajjayo naye tewali amumanyi naye n'avaayo naye kyeŋŋamba naye n'alina empisa mu baamuleeta kyalina abafune empisa ate baleme kulinnyirira famire baleme kumulinnyirira kuba nabirabye simanyi balinnyirira amaka ge batandisa okuvuma Zuwena oyo Zuwena temumusobola levo y'amaanyi nnyo oyo maama waffe oyo ate yabalabiriranga yabawanga ne kyayi yabayambanga bannange muleme kuvumanganyanga n'abantu obadde simanyi muganda ekwata nawono Bebekulu musajja w'amaanyi obadde simanyi naba lwaki baani abamulumba bongamba simanyi Rain Eighton Denzo mpozi nono shoti kati yafa mukama amumuze ekiwumulo eky'emirimu mbadde simanyi n'abantu bongamba Rema yava mu Gargamel kakati kitegeeza bwe tewali business Bebekulu oli w'amaanyi nnyo nkusalutinze nga bwe yabaleeta era basobola bajjayo bajja kwa yabaleeta just asobola bajjayo ne banyini be bayimba iraka be bitaliwo bagamba yakikola nyimba nazijjayo kati kankubulire Rema byayimba tebiriyo kanjogera bwe nti Denzo byayimba tebiriyo kankubule kiri bwe kiti Rain byayimba tebiriyo andi kankusala ekiri Eighton byayimba tebiriyo kati Bebekulu tasobola kustopinga TikTok enaku enyimba tuzitambuliza ku TikTok togera wali before andi nkugamba kati nedda waliwo emitimbagano mingi nze jingo kyode bakyazanya nyimba zange awa nesobola ozizanyira ku mikutu lwaki kati Bebekulu tasobola kubalemesa omanyi lwaki bo benyini kye balina kyekitatunda balete ekitunda nange ondaba wano osobola okuba endongo negaana n'ogipika negaana kati nze bantu bangi baga jiwo kyo kito kyayima nyimba ne waliwo takatayimu nga tebikyamuvinga naye Katonda amala n'akuta so jingo sho ekitegeeza bano bali mu lutalo lwa family tebatumalira family issues kakati ne mutabani wa Bebekulu ono lutalo kirwalina ne Bebekulu okubanga amaanyi ge yakozesa okuleeta Baleema gakyamulemye okukozesa okuleeta mutabani we tamwagaliza naye avuma Zuwena maama w'eggwanga oba naye alina entalo zaalimu ne Bebekulu andi kati kanjogere bwe nti nze na mutabani wange bamuyita Kalega Paulo nkutumidde ne bawala bange Tafidoola ne Kambugu ne Namirimu nanfuka kyengezako okugamba nti osolokera ku makya n'ozaala omwana tuzaala mibiri tetuzaala mitima Bebekulu aba yazadde omwana n'abeera nga akuze tekitegeeza nti nate mu kuyitinga bwapakirawo sente ayitingeko yo nakugambye waliwo kye bayita time ng'etuuse oli ne bwaba mulogo afaanana atya time yo bwetuuka labongo time yo giraba tola nti okwata ekitimba time etuuka nga gwaliwo buli wamu nakati okuba okikuba era nkwebazanya okuba gwatera nnyo okunkyaza naye olwo time gye bayita nti kati oyo yaliwo nti oyo akola ki kati mutabani wa Bebekulu nejja kikola bw'abanga kyekirooto kye bw'obanga olina talenti ng'ogibiriivingiramu olunaku olwo lutuuka n'okikola bantu banyi nnyo bendabye kakati esebo tabe Pepper Daddy ani Pepper Daddy tani wa Bebekulu afulumiza video na afulumya music bwetuya mbyafaayo esebo ya Pepper Daddy nabye ng'obusobozi bwa Bebekulu Pepper Daddy badde bitinye ekitenkanika tukitwale nti naye bali mu lutalo lwa family tebali mu lutalo naye sijja kuteekayo nga bwe nateekayo Baleema banvume naawe ojja kunvuma anti kati kiri bwe kiti nze kankunyonnyole Bebekulu kati ennaku zino abeera bize nnyo nnyo kuba era nze tukwatagana naye oluusi osobola omukubira esimu naga muganda ngenda kuddira tugenda kwogera tekitegeeza nti tayagala kwogera naawe waliwo kye bayita okuba nga oli committed Bebekulu akwasaganya emirimu mingi nnyo kati emirimu gy'amaanyi nnyo gyakozesa ate kati waba
tali wali ku ground emirimu giba gifa and it's big money ate nga buli muntu tupatikanira kuba bulungi kamino yatuyimbira tupatikanira kuba buki esawa zinalwanira family ebere bulungi aleme kudda mabega embera ne webe ekyuse obulamu bona wana ne babukyuse abantu bebabere bulungi so bebe kulu abera busy sometime wabata kuwadde budde tonyiga era muganda wange naye nkwagala nnyo nze luzi naye mukubira kusimuna muganda embadde nkubuzaako lyotya nanga jingo mwana gyendi ne muganze wendi sina buzibu ndikiriya neto kitegeza nti tampadde budde abera busy sometime wabanga tali busy nga ali free nga aline kobulawo bali mu kujoginga mu mayi kati yakola nnyo training bebe kulu omanyi akola nnyo training akola nnyo training bebe kulu nno sebo mubi nnyo mu training era kobula nkwagala nnyo muganda wange kuba kati Bugundi yasinga personal trainer mbagala nnyo bagaya omwana they are friends bali bungi nnyo tebategeza bw'oba busy ng'omwana we ali awo agenya kali yeefa maka gafa buli kimu kifa essubi lye lizimeera omwana takubuulira byayitamu obwa busy bwo busooka kuggwa dde n'oyamba omwana anti kati kiri bwe kiti kananga ensonga yonjiguze nti omusajja ali busy ali committed ku bintu so omwana pepa dadi ne bwalwana ate obutavaayo taata kasooka amaliza okuba busy adde ebibya bitunulemu kakati bebe kulu ali busy nnyo ku extent that pepa dadi ajja asooka muwummulemu taata emirimu gimutwala famire omwana taata ali busy tamuwummuddemu ne wabula nze kale kanjogere ku nsonga ya muganda wange ya muto wange oyo tamuwummuddemu nekyo olina okumanya kiri kimu nti n'omwana naye alina okwerwanako weba ibebe kula kuba bukubika simu nti awo yenze kirimu omwana naye alina okwerwanako nze n'omwana wange ate alina saba alina okugenda ku ground buli wamu wekakubidde naye n'abeerawo n'akuba akadingidi n'akakuuta si byakuwoza nti bebe kulu ye taata wange no saba naye alina okugenda ku ground nga bawulira nti ekera kumacha emotoka ne bafaako mu kkubo n'ogenda n'onoonya spare tire n'onoonya jeke so si kutula mu mmotoka n'otuma butume no nawe olina okwenyigiramu mutabani we naye yenyigiremu abeere ku ground awulira engumi zivugire no mu ghetto zimanye zibeera mu ghetto ng'oyimba naye yefeeko era muganda enjala nnyo weefeeko si mu bubi dadi wakubidde akasimu nga balemesezza dadi bebe kula ayisawo buyisa kasimu kubanga bodda okukyokwefaako ate ekyo nkiwagira era nkigula kabonero kalungi kubanga ne taata we yerwanako ate nga yali mutabani wa minisita katolaba ne mutabani atulirira taata tolaba ne mutabani ebintu by'omuyigiriza era muganda yenkulamusiza nnyo muto wange mutabani wange olaba emirimu omwana alina okwerwanako omwana alina okuyiga okukola naye akole so sikuwoza mutaata wange alina ssente nedda taata we naye yafightinga nze olimembe bebe kulu so much mabegakawo ng'alimu ogopa DJs Lucas bebe kulu nga musajja muti nenga olaba afightinga ayambadde ekikofiira ky'ekirasta bebe kulu yani musajja muti ninyo omwana atobe nnyo ne site era muganda enkwagaliza oba oli akasenteko kalye bulungi yatobadde oyo gayi okutunulira mutabani we neefula atamulaba ayagala akole soma ayiga okukola enawe kola tontunulira nnyo ayiga okukola obulamu bweyongere wekigaanira amukwateko ye advice yembo banaye mwana abaana balina batata bamwe nga bagagga namwe munoonyeemu mulina okukola so sikuwoza data wange mugagga no that is not the issue tata wasobola okulekawo mu bulamu obwensi ebintu nebikufaako bityo okitegeera omwana akole saba munenya nti tayambye mwana balimba abannayuganda bana ate mumanye ekituufu n'ekituufu mukimanye n'ekyamu mukimanye abaana bamubayigiriza okukola omwana kera ku makya omugambe genda oyera olujja omwana kera ku makya omugambe yiga okuwaata omwana kera ku makya omugambe sekula ebinyeebwa mugambe genda okima amazzi emugga so sikuwoza simanyi tusimye tanka kuba Katikkiro yabulidde abaganda okugula tanka nungi nene okunona amazzi ku luzzi nakyo kikulu nnyo amazzi bwe gabula musobola osima enzigi pampu bweba efudde tugeze pampu ekyankalanye ogenda ku luzzi waliyo enzizi z'omukyalo eyo n'ogenda n'okima amazzi omwana alina okuyiga okukola emirimu n'abaana abawala bakyabe n'enkuba ziyigo zikyaba nakyo kikulu nnyo baana balina okuyiga emirimu n'obufumbo ne babuyiga n'omusajja nayiga okukola ku makya nti no bawasa omukazi bamulabirira kikulu nnyo ekyo mu nsi muno betulina oyigiriza abaana baffe nga tumaliriza abantu abasikalira bebe kulu obutayamba mutabani we n'abamunyooma amaanyi jasi bali mbutamanya abo nze mbasekeredde kuba nkitegeeza lwaki mbasekera bannayuganda abali ne Bulaaya mwenna omwana alina okukola wayabayiwe kiganira mutaate wamukwatiramuko kati nze jingo sho nze neleeta bwomu nze neleeta ate nze nejjayo era nze nezzaayo nze nfightinze byange nze nabeeranga ku street nakatolaba nkyali ku street ffe tutoba n'ensi mwana ffe tutoba n'abaana ne bagamba mulina okuyiga okukola nze omwana wange omuto alina emyaka 9 naye asaanika emmere n'awate entamu nnamba n'agifumba ne tulya
okitegedde ate omuto bwakwata ku smart kirina emyaka nga 7 bwakwata ku smart nagikutankula nawe n'owunga obwongo bungi mubeere n'emitwe tamala emirundi mukama mumuze mirembe yabagamba nga emitwe zireme kubanga mpumumpu abaana balamudde mu kisenge muyiga obufumbo mbagamba ekigambo kiri kimu muve muzisawuna ne massage mutumalira obudde bannayuganda mbaganya ensi yonna ku balala kiri bwe kiti nabonaabona nnyo saagala abaana bange babonebone nga nze nina okukola ennyumba ye buli kimu olwo nno bye nayita mbaleme biyitamu ate ku balala nze gye nayita wala nabonaabona nnyo n'ensi nina kuyigiza abaana bange kukola si kutandikira mu byange ebyange biba byange nabo balina okukola ebyabwe olwo nno obulamu butambule ku bonna ani mukyamu sigadde nze Metanikula Bon kwemu alive kwendi weraba